Hello, omusibe mutya abaganda bange kansubire muri fine amanya bampise Joseph Bera ngera bulijjo omuntu wammwe nsooka okwebaza Mukama Katonda asobodde okubayisa mu mwaka omukadde n'abaleeta mu mwaka omupya. Ennaku z'omwezi leero tuli mu lunaku lumu olusookera ddala mu mwaka gwe tuli mu kugendamu. Leero sirina bigambo bingi bye ngenda kwogera, wabula ekintu kye njagala twogereko olunaku lwa leero. Omwaka gutandise naye ogutandise otya? Omwaka ogutandise otya? Ekintu kikulu nnyo. Singa tutegeera omwaka engeri gye tugutandiseemu n'engeri gy'ogenda ogutandikamu guwedde gutya, otuukiriza ebintu byo, kye kisinga obukulu ekyo mu ngeri yonna. Naso n'olwekyo mbadde nkusaba nsooke mbeebaze otubeererawo omwaka gwonna, emyaka gyonna gye mutubeereddewo, nga mulaba waaka waffe ng'ebinnauganda, nga mulaba waaka waffe nga ffe abakola ebintu ebibasesa ne bibanyumira ne tukola ensobi ne mutuwabula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era nze nsiima mu ngeri yonna oba endala. Naye ng'ekisinga obukulu ky'olina okumanya nti omwaka ogutandise, naye ogutandise otya? Omwaka gutandike n'emikwano egikuzimba, omwaka gutandike n'abantu abakuwa ekitiibwa, abakutegeera. Bw'aba musajja abe ng'akutegeera, si kufuna musajja sajja anaakufuukira ekizibu, si kufuna mukazikazi anaakufuukira ekizibu. Amanya bampise Joseph Bera ng'era bulijjo omusajja abawandiikidde zi firimu, abakoledde zi firimu, producer wa zi firimu. So mbadde nsaba tuleme kubeera bubeezi awo mutwayaniriza omwaka era ntusanyuka kuba tomanyi mwaka kigenda gubeeramu, tokimanyi. Ne 2020 twamwaniriza bulungi nga tumanyi tewali kigenda kukola ki kubaawo, ne twalabiraawo ng'ebintu bikoze ekibyonoonese. Covid yazze, wuyo 2021 tuyingidde mu Covid, tukoze tutya? Ne so mbadde nkusaba ssaawa zino tandika omwaka n'ebintu ebipya, emikwano emipya. Bw'oba olina emikwano emikadde, lwana nnyo okulaba nga gikukola ki, nga giri nga gikuzimba, gikwongerako. Tandika ebintu ebikuwongerako, tandika ebintu ebikutwala mu maaso, tandika kwegamba buli kimu kyonna tandika nakyo, omwaka gubeere nga mulungi. Nsooka okwebaza mwenna abalabira wabweru firimu zaffe. Wona wozabidde ku Fezo promotion King VJ, wabula ne King VJ omusajja oyo abaagala nnyo, abatumidde nnyo ku Christmas zinaziseeko nga mulwadde nnyo. Naye twebaza Mukama Katonda nti agenda asuukasuukamu. Era ne neebaza Mukama Katonda nti yazzeemu kukalabya emirimu gye. Era ne neebaza mwenna sigenda kutumenya omu, wabula neebaza abantu bonna abali ebweru abakulembedde nga ye Minisita Kadamu. Nsaba gwe wenna nga Minisita Kadamu yasoose okubakulemberamu. Neebaza mwebale kulaba ebintu byaffe, mwebale kulaba firimu zaffe, mwebale kulaba programu zaffe, mwebale kulaba buli kimu kye tuteekayo ku YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era olwaleero sitaddeeyo firimu, wabula ntaddeyo ebintu okubeebaza. Banaye ndi mu kubeebaza bwebaza nakwewabula mu commentinga wansi awo kyonna ky'oba weetaaza okukomentingako kikomentingeko, tusobole okumanya nti ddala mu butuufu otugoberera. Subscribinga gwe omupya, subscribinga bambi gwe omukadde, oba nga bulijjo obadde olaba nga tokikolanga, bambi genda awo wansi onyige akadde osubscribinge. Bw'omala okusubscribinga ekigambo kireeta bulaka kivaawo mu red nkiraga nti omaze okukola ki, osubscribinga. So nkusaba mukwano, bw'oba omaze okikola sharinga, kuba mukimanyi mu byenjogedde muyinza okubaamu ate ebintu ebimu ebigasa omuntu omulala. Nsooka okutumira mwenna abali e Uganda nga mulaba waaka waffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasaba temutukoowa guno omwaka ogutandise ng'era bwe mubadde, mbasaba temutukoowa. Era ne mbasaba era n'omwaka ogujja musigale nga mukola ki, nga mutwagala. Mbeegayiridde bwegayirizi. Nsaba mu abali ebweru era naboogeddeko dda, mbeebaza mwebale nnyo kwagala VJ waffe gwe bayise King VJ. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwe mumufudde kyali. Mwebale nnyo kwagala nnyo ba VJ baffe. Mwebale kulaba firimu zaffe enjogerere, mwebale kulaba firimu zaffe zitali njogerere, mwebale kwegamba nze buli kisibi YouTube gy'olabiddeko yonna kasoba ng'olaba waaka waffe. Webale nnyo, webalire ddala.
mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nze nabaga program wenjisanga wenjikolera n'olunaku lwa leero no video gyenkoze tegenda kuwabula nti oba eri ku mukutu ki oba eri ku mukutu ki wabula njikoze kwebaza mbebaza mwebale kutubeererawo ate mbaagaliza omwaka omupya gwe tutandise omwaka omupya gwe tutandise ngubaagaliza bana imbaagaliza omwaka omupya gwe tutandise era mbasaba ngira nkiddamu omwaka omupya nga bw'ogutandise gutandike n'ebintu ebikuzimba bw'onootandika omwaka n'ebintu ebikuzimba kiba kitegeeza ogenda kubeera muntu w'amaanyi eri gy'okola ki gy'okoma bami kusaba subscribinga nkwegayiridde sharinga mu kantu kano kasotuka k'oyo omuntu omulala yenna ensonga esookera ddala gy'olina otandika eriwa tegira abantu b'otambula nabo gw'otambula naye akwongerako ki bagamba embwa etambula nambwa teri kapa etambula nambwa ekyo namwe mukimanyi kabwa nango kye kiba kiddako kulwana so mbadde nsaba tandika manya leero bulijjo omuntu gwe badde otambula naye batakwongerako muveeko kuba batalina makulu oba kitegeera omuntu atalina kyakwongerako kati muba mugenda kubeerawo omutya mugende mu maaso tekisoboka so mbadde nsaba bamikwano mukwasaganye embeera yonna tusobole okuba nga tukwasaganya omwaka guno tusobole okuguyitamu nga sinagenda nnyo mu maaso kasooke nteekewo akalango kano musobole okutegera ne firimu ezimu zetuyinako wano ku mikutu zisaakingeko zirabeko kweziri ogenda kufeezo promotion kweziri channel ya fene ya firimu enjogerere mu vijje nayo mweziri JR byonna mweziri omwo ogenda firimu za Uganda enjogerere nayo mweziri ogenda wa vijje king neje ziri osakinga mu king vijje oba ogenda ziraba mu ngeri yonna soka skenteke ku bulango buno katono nnyo atukomewo tutandike era nzirimu iramba abulire kiki ekiri waawo. Yes, yabo telefona temo na Uganda nate basebo ne banyabo nga bulijjo tugamba nti tulese ekipya natera firimu ezaffe eza wano firimu ez'abana Uganda zikutakati anti JR Film Studios nate banange bafumbye ekipya 12 Stars Universal Pictures natera wetegereze ekigenda maaso ku luno tuleseyo kino natera yangu wa wano sebo buterevu kawandikiddwa nate King Jose da Rock Master ulala olikoche muli mulavu waneno eneze etuuke sawa yonna kyolina okumanya kire kyemu kyokka manya nti nate director moga ya Faizo bwaleeta haya gwe baby mwana mpe namba nze saagala kumanya birala gwe teeka wano enamba ojja tegera kye bayita omuzungu baba gwe jama alo wano omukwanira wano omukazi wange yagala leeta bizibu waneeno eno kutuuka kesaawa yonna kyolina okukola kyemu kyokka manya bumanya ani aluleeta nkwana bannemesa onayenjedde bwenjeezi bwati abaye temukuba simu anjalidwa buli lyomaze saagala kugenda eyo anjalidwa buli mwagalayo osiimuula akabina okakweka nga sikalaba siimuula nga ndaba akabina bulungi kalage lwakyo twala naabe mumanye empisa ze ajja mpola nga akugoberera. Yes, alright. Yes, okay. Natera ngera bulijjo bwe tutera okukola ne ku mulundi guno tugenda kuba tukutusaako kino ekyakabi eky'omulembe okuva banafu aba JR Film Studios. Kakati bwe twakoma kiri ekitundu ekyokubiri nga munaffe mpaata awenyuka 12 Stars Universal Pictures waliwo gwe bakwana wano nze nkwagala oba nkulabye leero banakulaba dda gwamanyi nze gambye nkwagadde
sikwe enyinde endalo naawe senga ne kojja mikolo bano baddala nnyo mu bintu ebikolagana okutimba emikolo yuno mwe basindika kuluzi mudda mu bwenzi nga byani bye mugaba mwe mwagala kufuna adu mujje wano mwagala kufuna ndongo mpya ze basuna Joseph Bera ye producer wa Kano so nga atera ye muhandisi w'olugero kano tuze tukalabe kuva katundu akasooka bagamba bagenda kuba batutuusaako ekitundu ekyokusatu anti ngamba mwe nze agamba nti no abo abalenzi bemuno ababakwana be babawa ne be babakola nze sobola bikola kojja I mean taata oba kojja mpaata waabwe gwe mukulu nakugamba ntya kyekitulina otuukawo mu dduuka lyage yakuba muganda we luli kataamute olubuto lunuma luula okunzita subscribinga ku channel eno gwe muganda wange osobole okulaba firimu eno ng'etuuse Jerasemaani ekitundu ekyokusatu. Okay. Yatutandika butandisa atenate Rainbow Umbrella intandikwa firimu egenda maaso ate nga sala akunyumereza ekyali ntandikwa Fezo Promotions banaffe aba JB Walleza Center wandegeya bakutuusako firimu yaffe gye twolekera tandika butandisi ne banaffe aba Blast Studios nga begasse wamu National with the Senga and kojja mikolo bye bakuleetedde firimu eno. Songa miyomba zakali yakomewo nga kinene toyina kusuba moga ya Faiza kuzanyiranga Kizito ate Katerega Medi nga kuzanyiranga Kito ate nga George William Kyoya ekyali ntandikwa Babilia Sumaya Linda Rahima ekyali ntandikwa King Jose da Roka tolina kusuba Nalubega Fiona Songa Mukaneke Hadija tolekedde sina zigitandisa bononyi ku mulundi guno abononyi ye firimu gitandise mbulambalamba era nga sala kunyumereza entandikwa ey'ekifaananyi kakatandise n'omwononyi ali wano tannayonoona Nabuuma Esther ku sikulini ekyali ntandikwa omwononyi ali wali aguddekewo gali wango Charles kumbe waliwo omwononyi omulala Sokolinde Hamisi Sululu ekyali ntandikwa Senga Sanyu Namatovu entandikwa butandise oyo buso obunyonyi tondekaniro ojja kugoba omunyama kakati abononyi ennyononyi zino ebbiri ennyononyi zizino ennyononyi ebbiri kityo isoko gye omu waliwo ennyononyi kityo n'ennyononyi kitto eno y'ennyononyi kityo ekyali ntandikwa eri mu Sabbaawa Muga ya Faizo oligeno n'emuzi tukyatandika ali ku operation tulumba amayuba ojja kanga gali naawe wewe kafunye nkunye kyensote vaayo kumbe ennyononyi kitto eri wanegezesa nayo Sabbaawa yaayo efirimu eno ekyatandika butandisi nagambye nate nga lijja okuvamu Miss Production era nga wano Kampala firimu zaffe zifuna bulungi nnyo matindo ga firimu namuggwanga eno yefulumidde Praise Videography edduuka liri FF16 ali ku Zai Plaza ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kakati ennyononyi zino ebbiri obulamu bwazo buyimiridde mu kuba mayuba ekyo kye bayita okuba emisota tokwata ku masasi tozanyira ku bikompola babutida bebeeyiyiza ebikompola ziri ze zaala piggi ekyali ntandikwa bano baana b'abantu eno y'ennyononyi kitto saagala kunzanyisa gundi saagala onzanyise wedda ndi wali ninze butida gundi egere bikompola bikale obizanyiramu buzanyiza kitto ne gundi gwe uli mugoba ebinyonyi okumanya Katonda yatonda abantu be n'abeeyawulira ku bitonde ebirala byonna era bo kye kibaleetera okulowooza ne Katonda abaagala nnyo lengera suspenda efirimu eno ekyatandika butandisi ne bagalumba wano we babeera naye amayuba gavuddewo kati banonye balina ogakubira awalala ekyatandika butandisi efirimu eno bagiyita abononyi The Sinners
etandika butandisi era nga egenda maaso. Kakatuddako ewa Kyoya William original names ye Kyoya William. Tumujjukira mu firimu nga mugaba ebitundu ebyasooka. Kakati musajja atono yali mulimi okamala. Naye ekisinza mwewuunyisa kwe kuba nti ebirime babitwala nga babitwala be bana balinga ababirima. Kumba abadde ayombera musiri ogenda okwetegereza abakubi b'amayuba ku kyalo yi ate gatwala empanga ensava. Zizi n'enyonoonyi ebbiri mulimu enyonoonyi kitto n'enyonoonyi kityo. Bitwala ebisava bitwala biwagula balina engeri gye bakuba ebikajja engwala mu sairensa. Babano enyonoonyi ebbiri tulaba sinazi nga firimu. Kumbe uya ono enyonoonyi ekulembedde n'endala egidiridde ne babwata babyanse tebasuula be babbye. Ovanga ku mubbi gwogoba nga tasuula kyabbye oyo omubbi aba yeesiga amagulu ge. Laba 10 mujja bireta nyini ne mubba empango lwaki temubbye kakejja ebikajjo birimu ebika babba bisava. Baana mmwe mujja kunguwako yabagoba bali abaami balina amagulu gaabwe bambi badduka. Ono yatuuka alimu n'akawenyera naye nga tata munyago. Waliwo enzibi yiino enyonoonyi kityo n'enyonoonyi kitto. Kyatandika butandisi kadi muntaka yabagoba n'atuuka n'okuweekeera. Musajja atulwatuuka ekyali ntandikwa wowe yatuuka omugongo gumusimbe yaaye. Abaana bo baliwo agaana go galiwo. Abaana bo banzibidde ebikajjo babimaze musiri akajja banzala ajja kutta omuntu ate ng'otta kyokutta si kukwo. Kumbe ono ye taata abaana bali aboonoonye n'agamba wazaala abaana obutababuulirira. Kale nno ensi erina weekutamira n'osimba ebikajjo byo bikulobeeko ky'obifunamu ng'omusiri. Omubbi n'abitwala nga kwatute n'okuweekeza ng'oggyeko ekyo wuno atuuyanye. Musajja atuuyanye bamuweekezezza aweekedde yenna n'otuyana atuuyanye ku bintu bye yeerimira so nga ne mu kubirima yali atuuyana. Katalina kyakkola okujja koleka ebikolimo. Abaana bo babi nnyo. Osaana jambiya wowe. Kapa abaana bo sagala nkome omulundi. Ekyatandika butandisi. Efirimu eno etandika butandisi era nga tugenda maaso. Twagala tumanye omwonoonyi bano kiki ekiyinza okuddirira. Kaka taata mujje kitaabwe n'abayita. Lwaki mugenda munjogezaako baana mmwe? Omuzadde oyo yagambye kakati enyonoonyi emu eyagala nnyo bakube munne waayo wamu oyo yabireese. Ani yaleese ekirowoozo ky'okubba oyo? Kizito taata. Taata Kizito. Taata. Kyatandika butandisi. Enyonoonyi kitto n'enyonoonyi. Nedda. Tusonyiwe taata. Eno enyonoonyi Kizito eri enyonoonyi titto. Ono yagamba tubbe taata. Oyo yasonza awali ebikajjo n'adda mugambe tugende ku ffene. Enyonoonyi Kizito yento, enyonoonyi kitto yenkulu. Naye enkulu weewunye ewaayiriza ento. Zonna yazizaala nyonoonyi bbiri. Firimba giyita aboonoonyi the sinners. Kataata naye okumanya mwonoonyi enkulu nga bagamuleete bye mwabbye tulabe. Kati baavaayo tebaagala bireeta bamanyi taata ayinza okwagala obbizaayo. Eyo ebaloosi kati bagezi baleeta babimenyeemu wakati ne wabize babaako ekisigadde. Baana bange ate neeyongedde obbaagala. Ani yabayigiriza okubba ebikulu byokka obweddamanyi kajjo kya ddala. Laba taata w'abaana bano aboonoonyi w'obayita ababbi gogo bawawaabira ku buyinza bo si babbi. Baana
ana ne mujja mubbe ekikajjo obadde amanyi mwabbye bito kumbe mwabbye bikulu ebituusa okuliibwa ono omusajja talina magezi kati abaana bulungi lengera abaana bano ebatagambiddwako ku bikolwa bye baakoze okubalaga nti bibi taata asoose kutaama ebikajjo n'abirya ekyatandika butandise era nga tugenda maaso ebikajjo abibwebwenye twala eri gw'obireese be bononyi ennyononyi ebbiri mu maka gano tugenda maaso efirimu yaffe ekyatandika butandise kakati abaana bano engeri kitaabwe gyali omugayaavu w'obwongo newe bennyini obwongo n'ebikolwa byabwe bya bugayaavu lengera be baliko ekyabagano genda mu kibuga waliyo amasannyalaze mangi bw'ate n'ab'omusolo bagoba kati ekyalo kino obeerawo okuyiiya ennyononyi eno n'etandika okuyiiya yennyononyi Kizito erinnya lye terisadibwamu olyogera ddamba egenda maaso kati Kizito atandise okubaako kyayiiya agamba agenda kwegalirwa kinene yabiridde kati agamba ate tulina okwetonda kufaani abayetonda kataata ku bintu byayogedde ebikajjo ebyabadde bibbiddwa mu musiri gwa kinene laba taata yamaze n'abirya kati ate okwetonda mbukwabwe kati bo beebuuza omutuufu w'okwetonda yaani ye taata oba ffe kuba taata ye yalidde yatuyingiriridde omunyago ekiro buzibu kyobulimu ekyo anaabakiro kati baagala taata ono bamubonereze ku kye yabakoze kubanga yalidde ebikajjo byabwe yasoose bakambuwalira n'abakanga kumbe taata yemubbi enkulu ennyononyi enkulu ye taata kati ennyononyi zino ebbiri be baana bazaala kubanga teri muntu akola kibi n'avaawo nakyo baagala babonereze kitaabwe ku kye yakoze taata olina okusasula otulira otya ebyaffe gwe ne weewaana n'otugamba tugende twetonde ate ng'omisinde gyabadde gyaffe kati baga abalina obonereza taata wuuyo akomyewo yenna abwegedde ebikajjo bimuli mu ye mwezaana mmwe muli awo muli ku buyembe obuto tabalinaako buzibu naye bawanula ogwengedde ebikaawa talina buzibu ye taata waliwo amaka g'otunuulire n'ogaano Katonda yabawa nga buli kagugwako ekibi kali awo tebalina kye bayiiya kigenda maaso kizimba kyalo kino oba omuluka wabula okugutulugunya kati akawungeezi ako taata atwala amazzi agenda anaabe ana omukulu onaabako naabako buli bamunkeero naabako naabako ekiro naabako n'okuta waagubye agenda maaso efirimba giyita abononyi nagambye okuva mu music videos abaana babano Katerega Medi original names tata nga atume ekisabuni mutwe anaaba sabuni anaaba kiro kiboko abana bakuba tata banange kyalo kiriko mayembe tata bamusuna kiboka no njukira ina sabuni mutwe ata kiboko komaze kwayiwako mazzi ebe yingira mukasomyo kiboko sabuni amuli maso wawe mama tamanyi watufu wadukira kulaga ayita bana baje bamuyambe kumbe benyini eba muligita ya musuna kiboko ya musuna kiboko banange mayembe gakuno tegagala banaba kiro engoye bazirese eri kuba taata ayinza okwemamaza n'alaba chekiti kati bayambalira mu bitooke bana bange kitto muliwa kitto ayita kitto ne Kizito efirimu egera taata obadde ki chicha obadde otya unalika balaze ebweru ebbafu agirese munda tamanyi nakuba limuzaayo waliwo watuukira okutya
bino simanyi toyagala bantu bakulabe otuuka n'obeeyitira ng'ekizibu ekiguddewo kisinga ne kukulaba. Tegedde. Katumugire. Tatuubadde ki? Binkubye kibooko ekyalo kino kyalemerako ebitambo. Wangi? Ekyalo kyalemerako ebitambo kino maama. Binkubye. Kweli oba tebyagala bano abakiro. Ne taata lindako. Uli. Mulabye maaso akubye. Kati batya. Taata tolabye kikukubye ndisi kirabye. Abawala bali ku musefu custody. Kuba aliwo omubuuza nti ekinkubye nkirabye kibadde n'ennyinda ey'akabaalu nga mutabani we gooli n'ennyinda eyo. Waddalubana wange kiki? Kati oba mweraliikirivu. Ate ffe tumanyi. Kiki ekinkubye? Temulabye baana mwe mujjidde nti atugende mu nju taata nawo n'abaana abannyo ekiro gy'obeereko lisiiwa. Ne bamuzaayo. Efirimu ekyatandika. Era nga tugenda maaso enkeera baamukubidde bikajjo bye yalidde. Bo bakirabe nga taata bwakeera ku makya n'ava nga tabonerezeddwa tekiba kya bwenkanya. Efirimu egenda maaso. Mukibyokola. Kaakano engeri gye batalina mulimu mutuufu gwe balinamu bumanyirivu. Baabo bakeera kulya bisiikirize bya miti. Kino kye bayita okuba emisota ku kyalo generale. Omuyahe yangana. Baabo Sikulimba. Munyambe. ye Katerega Meddi. Zimu. Nkwate wano. Enataata. Nkukiririza nnyo. Yarabye nga muganda ye buli kyayiya kirungi nnyo. Omanyi muganda oba tolina kyomwenyumirizaamu oyo aba yakusala. Kati amwenyumirizaamu nnyo muganda olaba aleeta ku pulaani ne bakuba ku taata emiggo. Ono muganda ye mulungi. Soko linde. Bicho binkubye. Taata ongase tomanya kubye. Simanya nkubye. Ne watya nga taata yatutegedde. Sajja ono yagambye teyatulabye. Ne watya nga yatulabye n'atulinda. Sajja jatuligitoya. Akuwaya mwana. Kale atya. Efirimu egenda maaso. Kale nganze. Bani manyi ogenda kuzunganira kunze. Efirimu egenda maaso. Wenda kaseera ke yatuuse n'agamba. Baana bange. Maisani. Bali mu kumuyeeyereza. Amaziga ga taata mbu yeeyagudde kata yeetakule n'ebyenda. Yeetakudde talina wa taata kudde muzeeyi. Ekyatandika butandise nagambye negenda mu Blaze videography. Era nga woogisuubula. So nga twakutegezezaako ekinauganda kino tukubamu kopi. Baana bange. Olina okuleka nti ogula firimu eno ng'eriko kye bayita security device. Tusooka kusaba. Era firimu enkipule weekwatibwako evunaanibwa oyo aba akikoze. Kakati nze mujja ettaala mugiduumula buduumuza amafuta mumanyi. Saawa yakulya naye olunaku balya emmere emu kyeggulo kubanga ekyemisana bawangaalira ku mapaapaali g'abamulirwana ebikajja ebibbe n'endala emmere efaananako bw'etyo beefudde kaamuje ku kyalo. Kati ekiro engeri gye batalina maama nnyo. Aye mubadde ki? Ogenda okuwulira Mubadde ki? Tewalita. taata kyotukoze. Kati kumbe taata apisse omukka ogutali gwa bulamu. Emmere. Waliwo omukka okuzibikira amawuggo. Kataata abapisemu ekyombo. Kakodyo kakubagoba ku mmere. Naye bagaaniddewo. Kati saawa yakusaba. Taata yasoosa bakola ekikolobero nabo ne baleeta kino. Tusabe Katonda tumwebaze. Teyeesiga baana bazaala. Kati ekyokuzibiriza saawa muwaatwa. Basabira mmere. Mukama Katonda. Ono n'aleeta essaala ey'okusabira emmere ng'essaala mpanvu. Kati kumbe ennyonoonya eno etandise okwezibika emiwogo. Myokye nno emiwogo emyokye. Nyuma muno nazo. Mwayi essaala nga mpanvu. Agala tusuza njala taatusumagize. Kati basaba kumbe emiwogo egimu gibula. Buli lusaba emiwogo egimu Kola emiwanvu Mukama Katonda. tusaba Mukama Katonda
otusaasira otulonya emikono emibi, emikono egitwala, emikono emitwaze. Tusaba Mukama Katonda emmere eno gy'otuwadde kibe kyakulya ky'amagezi. Otuwa emmere eno etuwa amagezi ag'okola ebyo byokka by'oyagala Mukama Katonda. Amen. Tukosaba olwaliriro lukalu. Kati Katonda tumusabye twala mmere oba tumusabye kiki bannange? Ani mumanyi kyemuva mulansagala byakusaba Katonda ebyo mukwebaza emmere yuno twagireese tayagala. Kati emmere erazeewa tempaga munsalira amagezi muwayiriza Katonda. Ono ne yeekyanga. Taata yeekyanze. Aleeta ki? Bagezi. Kitu. No, pa ku mmere naawe, emmere yonna ogyezibise. Nkyogamba ndi yonna gyenzibye nze njibbye. Naawe nkakasa oyina gy'obbye kuba kyenjiya ngendo kiyanga gwe wakisoose. Ono master planner. Kitaabe bamusuzizza enjala. Kitaabe bamusuza enjala. Egenda maaso. Kakati efirimu yaffe egenda maaso. Tuddako ew'omutuuze gwe bayita ani? Ali wano awujjadde. Tuzona aba ali awo. Ogenda okwetegereza mutuuze munne amulumbye. Mutuuze munne ng'ajja. Oli mutya muli mutya muli mutya. Je bali bigenda bitya braza. Ali wano. Obulamu tebubadde pozi Mwentuli mpola mpola. Tebituuba tudde. Efirimu egenda maaso. Tebibadde bubiri. Abavubuka bubali. abavubuka tebabadde babi. Naye nga walaba. Kati kibooko ze bakuba muzeeyi zaafuuka eggulire ku kyalo. Era atalimanyiiko eggulire eryo era atagenda musaasira si waawo nnyo. Nsumbuwa saasobola kujja. Kati nga munne nange mbadde n'ebintawaanya saasobola kujja kusaasira ku kibooko ezaakwoosa omuliro. Baamugamba emizimu gyamukuba. Kubanga emizimu gy'awa waagula ono kibooko. Aye mukyala wange ng'anjagaza. Laba. Simanyi nange ndowooza nteebereza butebe. Kati omanye engeri omukyala gye yafa ayinza okuba yakubye kwenina edda tekisoboka. Kati ekyamanyi mukazi tasobola muwa waagula bwenkanidde awo ng'amuwa waagulira ki? Mukazi tasobola muwa waagula. Egenda maaso. Aba yamukola ki? Yamuziika bubi. Kane tudda ku bononyi bano bagenda maaso n'emize gyabwe egy'okwonoona. Abononyi baabo bali eno bali mize gyabwe egy'okwonoona. Ewaka tebaagala kukyama muntu oyo ey'ewaka. Baabano mu nnimiro z'abandi gye basaasaanya. Kiki? Agenda okukyama alinga ngamiya eyakyamye. Kumbe tuba tuli awo. Waliwo omulala omutuuze. Egenda maaso. Waliwo ono wakyama. Baasi Mkola kyawo. mbalabye Birabe. ono naakunkumuka. Bakyama mu nnimiro y'abandi. Waliwo abaguddeko King Jose de Rocco oligino n'emuzi. Naye gwe muya yatuka nze nga sinaba nakwerongoosa. Kasiri wala akambadde nga woowayi. Wena no. Mana. Sikulimba. Gwe. Wuyo! Batuukirako.
Kati awo chichicho. Chiche muliko. Woma. Atubadde tukajuza woma pumbu. Olaba. Jusanga ne mwe baana mwete muvanga muva kuonoona. Kiki kyempulira ekikyuma. Ate wali. Ngai. Justin tuyo. Etuchamu. Kano bakajja mu ttale nga kali wano tekanneerongoosa. Kabadde kakyama. Taate waka yazimba kabuyonjo ya nkoma kati buti okulaba ja wansi. Buti okulabayo. Taata naye bamukangiramu. Bano abaana yabeezaalira. Abaana yabeezaalira. Kakati oluvannyuma mzee atambulako. Alina kanzu yerambula ekyalo. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Aba atambula. Ajja yeewuunaganya. Mukulu. Ongamba ki? Oli bulungi. Otambula weeyogeza aliwo obuzibu mu mutaka. Nenga oli bulungi ddala gwe. Olagawo. Bagenda mbuuza ennyonoonye n'enkulu. Ogenda wuwo? Agenda kambu ovaawa. Ekinsesa. Okimanyi olunaku olumu ogenda gw'eddalu. Nze kinene okugwa eddalu nze. Gwe mwennyini ogenda gw'eddalu. Lengera. Kulumu wabula leero. Okimanyi nti wayiseewo dda ogenda emanya waani. Osamba tezo jana ujja tugende. Okyala. Egenda maaso. Ye King Jose da Rock. Mutuuze naye yeewuunya mutuuze munne okuba atuuka n'atambula n'ayita ewuwe. Ne yeerabira nti ewuwe ayiseewo. Kati omuntu ekikuletera okuba nga weerabira ewuwe kiba kikulu nnyo. Egenda maaso. Kakati okuddako mu maka amalala gaagano. Amage tuzeemu waliwo emboka ekaaba. Baana bagenda ku luzzi. Abaana bagenda ku luzzi. Tebaagala vaayo. Mama nja kubaagala. Baba kumbe mubeera muli ku balenzi. Mama naye tuveeko. Eno yensi we tutuuse. Tusaba nnyo Katonda atusaasire awo beba. Twala eri maama tojja tugaana kwagala balenzi baffe. Gwe naawe olina abaire abagamba nga yetugambako mujje wano byanammwe. Twala eri maama naye lujje wakuba amanda wano nnyini. Ffe nga yetugambako ng'akuba amanda. Kirabe maama. Banange. Guno gwe bayita omwenkanonkano. Abakyala banoonye omwenkanonkano ku basajja. Kati n'abaana be muzaala bafuuse nabo omwenkanonkano gye muli. Lobe ekikumi. Laba enkobogo. Ne bazingiza akasaalu. Nje batta. Bw'abituma ku luzzi bidda mu balenzi. Mama lubeeko. Oba gwe singa tewayagala balenzi wandi tuzadde. Be baana bammwe. Egenda maaso. Kakati munnange nkyalo ono aba ali wano. Yena Lubega Fiona ageeka. Kyala muzadde naye abaana tebamuwulira. Kale nno nagamba ebintu ebibiri. Omuzadde ne maama bibiri bya njawulo. Kati abaana yabagoba. Nagambye tetuyomba kadi bikomyewo biti ebweru ebiwugulu bikaaba. Byaganye okudda byeraludde ne bidduka kati bikomyewo. Mama bitandise omuyita. Ma gwe mugambe sirika. Mama ngulama. Nze maso. Mama naye maso nze ndiwo. Mama nawe ozire weru mama. Efirimu egenda maaso. Washington ekato tukwagala nnyo. Ne bakasoma bonna b'oli nabo tubakooneramu nnyo. Agamba kira mmeke kawempe mwebale kuwagira nnyo ekina Uganda. Efirimu egenda maaso.
kale kulikayo muganda wange kulikirayo ddala weebale kubanga otwekuumiddeko weebale kubanga ogumiikiriza abato musirike mukitegedde musirike babosi bakyalaba sibwe kiri omwaka oguyise mu bulungi owakasa naye tewampise kulya Christmas wampise gwe wampise abadde weebase notampita tebinyumye wanga temwampise ndi ku kamera ndi kwogera ku mwaka omupya gwe tutandise oyagala nawe bakulabe jangu imirire jangu bakulabeko tebakulabye owerabye waaw bali mu kukulaba tokwatayo wala sigenda kukwata obalaba tebakulabye babuuzeeko bagambe mwebale kulaba amanya bakuyitani baidi ate gwe ali muganza kyogana owe erinyanga ddungi okimanyi tebakulabye kale basiibuleko mubasiibuleko bakulabye bino tebabikwatako kale mugenda waka mama mubandabire mugaye mutumidde abaana mutusonyi tuvuddeyo ate abatongera mumategera abaana abato babira nemusanyuka mukona baawo ate nga bumanyiera nange kisinga obukulu mbadde ku nsonga egamba londa emitwano egikuzimba tegira kigenda okutwala mu maaso tegira bw'abeera mukazi wo nga takutegira yesaawa mulage mugamba akutegeere amazima waba takutegedde temugenda genda mu maaso ayina okuba nga akutegeera mu ngeri yonna baba nga takutegedde amazima gali temugenda genda mu maaso naawe omwami tegiira omukazi wo naawe omukazi tegiira omusajja wo musobole okuba nga mugenda mu maaso naawe alumiddwa mu laavu giveeko bweba nga yegaanye sooka okolerere abaana bo oba oli mukazi sooka okolerere abaana bo kyekisinga obukulu just in video tugikoze tunyumye mu kuba ntandika ya mwaka tulina okunyumyamu abali ebweru abaana abawala bali mu kuba ekyeyebweru mbeegayiridde bw'oba oli bweru mu kuba kyeyo sente zo woozitereka kintu kikulu nnyo tegeera sente zo woozitereka manya nti wooziwadde tagenda zirya oleme kudda ng'okaaba azotya maama bulungi maama mukuliko omwaka amina twakuyiseemu kale nga tulabe kuno oba kunaaba kutya oba covid agenda kujja nga ali 2022 era kati tusabe Katonda atusaasire ye maama so kati kikyengezako bagamba mukitegeera nti abaana abali ebweru banange muleme kuvaayo nga mukaabe ekiri e Uganda mwakirabye ekiri e Uganda kizibu nnyo nga bwe muwulira zino bagamba nti nze wensimba kamera ntandika okunyumya kasamba nga ndowooza ekintu kitwala mu maaso Uganda ekisooka sawa zino efuuse enzibu nnyo tulina kuba nga tuli bagezi nnyo mu ngeri yonna ekiri wano e Uganda then ekyokubiri ekikwalagana n'embeera emirimu tewali ebyaddala tuli mu kukaaba abali e Uganda ate namwe abali ebweru ate namwe ne mugamba nti mukaaba kati tubuza tulagewa naye ate guli kaleko nankubadde Yesu oyita mu mbeera mbi okolaki naye amazima gali nti obanga olina chance ey'okukola nga wooli mu kiyumba oba ludda wawonawona nga olina wakawemereza kola okomewo ng'omanyi kikyotandikirako kuba amazima gali nti Uganda yakitabuse kati ndi nnyo nga mukitegeera tuli mu firimu tuzikola naye firimu nazo nyinyini olukiseera n'ogwamu amaanyi naye nga titasobola kugwamu maanyi lwasonga ate namwe tulina okubaweereza okitegeera so kati yensonga eyo nga mukitegeera so muleme kubeera eyo mugambe nti ate bikiri ate mugwamu maanyi musigale nga mukola oba wadde weddemu amaanyi bweyafudde Uganda nze nkusaba lwana nnyo okole okomewo ng'olina kiweetandikiddewo okomewo nga todde eno mu kukaaba amaziga ekintu kigera kuba kikulu nnyo then nenkusaba ekyokubiri londoola sente zo manyi nti sente zo ddala ozikola ki sente zo gye ziri steady then naawe ali e Uganda obwesigwa kintu kikulu nnyo bw'oba oli mufumbo mwesigangana okulaba nga musevinge ku ssente kuba amazima gali nti bw'otasevinga temumanyi kigenda kuddako
Omanyi oba covid agenda kudda ate agenda kudda afaanana atya temukimanyi. Naye bw'oba okutte n'osevinga gwe mwennyini omanya nti bw'omanya nti emabega mbadde ndya tugeze emitwalo 2 n'omanya nti kansala omutwalo ngusevinga ntandika okulya omutwalo gumu kintu kikulu nnyo. Kitegeeza by'obadde okozesa essente nnyingi ebimu bikendeeze kuba amazima gali nti yes ebimu babitadde naye toyinza kumanya agenda kudda ng'ayogera ki, toyinza kimanya kikyagenda kwogera bamukitegeera. Kati so oba nga obadde okozesa emitwalo 4 olunaku kiminisala osigaze emitwalo 2 gy'oba okozesa ebintu bisevinge okitegeera. Ebintu ebimu mubikendeezeeko guno omwaka bane mugutandike n'amagezi mangi. Ebintu ebimu mubikendeeze kubanga bako badde okozesa mutwalo kendeeza okozese kasanvu esita tozisevinge oba okitegeera. Gwali ebweru bw'oba nga obadde osindika emiliyoni emu ng'obugwako bamaama emitwalo tugeze 3 n'osevinga 7 mugambe nti maama sente zemba wadde mu sevinga 15 mukozese 15 ne nawe osevinga ekyo. Bane tetumanyi kiddako tetukimanyi twebereremu mu mbeera eno yonna twebiriremu mu nsonga zonna tetumanyi kigenda kubaawo mbeegayiridde tetumanyi. Era gwe oba okimanyi ng'ombuulira nti okimanyi naye nze sikimanyi okitegeera sikimanyi bw'okimanyi. So n'olwekyo lero nga bwe mbaga tuze tunyumyemukko nga bwe tulaba n'obubuntuntu kansooke mbaggyeko mu kafirimu kano just kapaati katono nnyo musooke osooke owooyemuko osooke osanyukemuko tuveeko ku vijja emmy tukomewo ate. Amansanywe nawe kali mama pa basosokwenda ulira abaana Mukakasa. mama natuddamu kale byakubogolera. Omwana ayinza okubanga agamba sijja kuddamu kola muze ogwo kumbe omuze omutono agukomeza ayina omunene gwaleeta gwe nolowooza agunjuse kumbe ku kaze akabadde kayonka azzaawo oguze ogudduka. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati bamusaba tonolina Wenda buli ludda. tonolina Mwitawo wenda mukonkona babu kati mweko. Bitawo. Bitawo mama. Nina kuitawo. ng'abakkiriza nga bayingira baana nga bayingira egenda mu maaso n'ekifaananyi baasi obwedda bamuvuma banja lya mwenge liggwa na mwenge bamulekanyiza. Mukonko na ssebo nze mbagulire kyatandika ddi ekyo kyatandika ddi. Laba firimu laba olutalo kati we yabadde abagobera gwabadde muggo gw'abantu kati alinawo ogw'ente. Njagala mba kunkumula kibooko mujja kinyonyoka jangu terera terera ekawo saagala yabukalakata kibooko ddamu ne munsumbuwa byano bigamba sibikuwulira biringa ki. Efirimu egenda maaso kale bikirira ku luzzi enkeera muzzi gwa mudumu gwa sole gwa egwo oluzzi efirimu bagiyita abononyi.
byalo mazzi banywera wamu n'ente. Kati abaana bano ab'obuwala ewaabwe gye bava Kibookozi babakalakasa eggulu babagaye tebaddamu kwemoola. Kale tulengera waliyo ennyonoonya ebbiri ezijja. Banange wasena agatwalibwa ate wanaabira egenda maaso. Kumba bononyi aloba mikwano bamikwano abaawo ku kyalo kuli be balina eswaga be balina butida ez'omulembe ogwo. Leka naawe lindako lwaki mwawuliriza bwe muti mwena twebala musibye sumbuusa kiwaliwo obuzi waliwo ekigenda twabakozi muli bakambwe tulinga bwe twayomye nammwe buzibu wali bwe twabanyiziza. Kibookozi babakubye tebaagala kuddamu kwemola na mulenzi fe baatukubye era ne batugaye tetuddamu okube kyabasalirawo yabaganya abalenzi ate nyammwe nga mubi kizito kiwedde okuva maama kabaganya okulabagana naffe wulira tulina okuyizika okulekera taata okuddamu okulaba maama mutuleke kati bakiraba engeri taata abaana bano maama waabwe gye yaganyi okubalaba twategeera maama wamwe ayagala taata waffe. Kati nabo kye baakola bagamba temuyingirira maama waabwe ayagala taata wa bononyi. Kaakati ate bulijjo kye bagezaako okulwana abazadde tebageza ne beeyagala kubanga abazadde we beeyagala kitegeeza baana fuuka ba Luganda. Njagala olabe kati ate maama bye bateesezza birala. Kati nga babisitulirako ebyo nno bye bibakuba bambi abawala bano abalenzi mulenzi okusitulirako abalenzi asitulirako nga tebafunika mulenzi akusitulirako efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Naye buno bwe budde mweninako naawe kambukozesa saagala bakoleki maama akuze emyaka kati gimuwubidde akawero byasanga byakoleki byayogera. Nkwagala obulamu bwange buki lava eri wano togirabanga lava eri wano mpitirivu nga babaleeterako mpaka awo kale ffe katugende mu kuyigga tugenda mu kuyigga. Bayigga kinno bayigga butaayi owulidde kyusa ekinsuti ekyo tokyusiza mulala egenda maaso. Kakati no biva ku luzzi naye nenze amazzi gamenya bulala oba singa ndeeteddeko nga batuukaka jangu ontikkule soko ontikkule baasi binafu nga bw'okiwulira byana binafu nnyo sooka olindeko kali bagenda okutuuka maama yabatumye ku luzzi naye ate bagenda okuwulira mpulira bukule mpulira ki sooka olindeko okimanyi kinene ayinza okuba si kinene ayinza okubeera
soka olindeko maama ate aba asusse. Maama yalonze kubo yaleese ani kyokka wadde taata yafa naye ate maama atuuka atya okulaba nga mu nnyumba mwaleeta maama buno siku omulaba ali mukuwaaniriza banange omusimbuzi wange kankutereeza omusimbuzi tasimbula ne basimbula anange okyengeredde anange ompadde ku ssanyu nencakeera bubeera nnyo ku nnimiro obwana buba mu nnimiro jangu mwe byana mmwe abaana bakomawo abaana baana bato yegenda maaso maama anedda maama ekyo tekikola maama ekyokuleeta abasajja mu nju ono nno taata wa bononyi maama ebyo tetujja bikkiriza oba buliri bwali bwa taata adde yavaawo ntasobola tetujja kkiriza egenda maaso kakati bali abayaye nga banakuyisaamu bajja bakabanga matutuma babamanyi bijja bikole fujo yabagaana okuyigirana obunyonyi n'abugoba bugaaniddewo ensi ekabya abaana bakinene ate mwegaana mmwe oyagala kukola ki n'abukwatira ecupa ffe tulina butidda baali bakusimuddeko kuzomba baali bakusimudde kuzomba leka nkikubira ejjinja abantu bakaba baana bakinene gwe watukabyeko katu aye tovayo nga tetunava wano linda kibadde kinsudde nyini otumanyira bavubuka bazibu nnyo batabbu be baana abagwa mu bintu ne balya emmere gye bataafumbye ate n'obulwako ekyo bakola kyobola ebintu byava ku bya LC ne bidda ku bya poliisi omusiru ankubye kiki kino kikya tonolera sabuni tugenda naye mu byalo ebimu sabuni kafuka akasabuni abantu babbira ddala sabuni waba mulirwana bannaffe ne bagenda ne sabuni kati ate kitaabwe gyali bamuyisizaamu amaaso abaana tebalina mpisa abaana ne balyoka bampisaamu agengege batyo kati ate obuvuna sooka olinde tereza kiri bali abaana tuzaala bazaale kati siyinza kuva wano ate yazze ofuna essanyu nveewo nga nakuwadde bannangidde obwo saagalagira pakati abaana weewaawo nkwagala nemanya taata ate tebamuddamu bambi tonyeega efirimu negenda maaso egenda maaso babala kano tukoze tutya kekayiye nnyo lekanike munyi kaba kabala naye babala kitebalina kye babala kitwala mu luka maaso okujjako guteeka emabega efirimu egenda maaso bagiyita abononyi the sinners kyekyo kisuuse kirina okuyiyizibwa kitola oyo taata omumanyi bwe twogera obwogezi tawulira
bayize kitaabwe taata alabika alinamu ku mputu taata alinamu ku mputu yeetaaga okubaako engeri gy'atyuningibwa tumutyuninze tutya taata ono atyuningidde mputegedde ngenda tugenda mutyuninga baagala kutyuninga kitaabwe efirimu egenda mu maaso taata baagala bamutyuninga akijjemu enjawulo tutamutyuninga atali abaana bantyuninze sirika ngenda ate asusiza nnyo obuwuta kiki nti asusiza nnyo obugwagwa efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso Kacyawe ekipande kya taata ebiteekero naabijja kuntwala netakozesa empaleeta nsule nenakozesa eno entebe baaba enkeera bageza okubeera abantu abavunaanyizibwa kye batasuula bwe butida ne bwaloota muzimu afafaagana nagwo na butida tebalina fumula ntuufu mu kutereka engoye kati bakeera kutereeza waka kye batakola bulijjo kikye bagezaako okubala baasi bagenyi baffe batuuke kaakati balina abagenyi be babala bagenyi ki njagala olabe kati kumbe biwala bya namwandu biibino byayambaddeko obutishaati obukyala ne byesuula mu ddene gwe baawa ennyo baamuwayo ekisiripa bino bya sooka okajjuze ayinza otuuka nga oli munafu kyetaaga opika akafuba kuba ye source of energy baasi abawala tubalengedde bali mu kkubo bajja efirimu egenda maaso baasi olina osobola nga nnyinimu waliwo alina kinniigiina ono yalina ekigere ekigumu ye ne waatayambala ngatto awo genda okulya bali mu kubeebuuza batuuse batuuse maama batuuse efirimu egenda mu maaso tosanyuse maama banange okubalabako mukama katonda abaleese baabo omuyaaye yazimbye edda waliwo siliva tulayango ne golden tulayango bamuleze soka olindeko ono tatusanga kitaabwe tebereza abaana ano kitaabwe agenda maaso mukwano n'ennyaabwe kalinayo basazeewo ono yakutte kasobola ositula nemwe bane waliwo ekikubye bampulidde bubi baleese mu nju ya kitaabwe mu ddiiro kyova olaba si kya bulijjo bba okulongoosa enju be basaze balongoose egenda maaso soka olinde naye kanna kyempulidde bambi ono najja alingize ogenda okwetegereza taata wuli akomawo taata akomawo wanje ate waliwo abadde asimbudde olusimbulo wanje banange katata mwatusaza temwagambye akomawo lwaggulo banange agenda tulawabire wa maama aye twamuvumya olutwe n'obuswiriri oba tekinaawe nago nno gamutya tukoze tutya Kizito ye master planner. Kizito ye master planner. Bayo. Musokemu. Bafulumye batya. Tato laba ne kenyini taleta wakawano. Ate ffe tuleeseewo. Ekintu ekyo tuki. Ate n'okuggalawo emisana kiba kirina kikitegeeza. Baana mmwe basi ulira emiwunyu baana mmwe Kizito
Banonye bakwe waliwo ensawo z'omumwanyi awo. Waliwo ensawo z'omumwanyi. Firimu egenda mu maaso. Kitabaye temukuleho. Firimu egenda mu maaso. Baana mmwe. Kuba mwebase. Saazi mwebaka. Kizito. Abayo olugi mmenye lumenye. Munaggulawo temugulewo. Labe kiri mu nju. Omukweka katagujamu. Gwambale. Kati ono yeefulayiya obwongo bwakomye dda. Waliwo yeefulayiya naye nga nkoze ntya pambi okuyiiya yeefulayiya nkoze ntya. Bidako naawe nkyayiiya nkoze ntya. Sirikanjiyeeko okweka. Baasi mujje mukeeka. Ono munnamwesiga buli wayiiya ekyo ekyayiiza kyekikola. Baana mwe temugulewo. Kizito taata obusungu bumuli bubi ayagala n'erinnya erya Kizito alisaleko ate nga kambwe ennyo erinnya eryo terisalwako. Olugi nno ntuusa luyitamu saagala kunzanyisa nze. Firimu egenda maaso. Nkolera muli eyo. Kikyemisana gano. Nade twebase. Mubadde mwebase. Obedda bayitaba mbw ate babadde beebase. Kisenyi. Taata kita. Badde nankani. Mbu. Tate. Badde neebase nenja ndoota. Ate? Kati awo ebikompola. Kati wajidde. Vaayo. Kumbe badde mabega walugi balini. Ate baapasuka mangu. Akabadi kabadde kakoze. Abaana badduse. Ababiri n'oli n'agoberera. Ow'okulala aliwa. Muntomera. Ate kino ekyemanyu kidduka kisimbula nga bajaaji kikiri. Mbagobye. Temudda wano. Waliwo ekisimbula nga senke. Baabano mu biyuuni. Baasibira ku nsiko. Egenda maaso ku nsiko kwe baasibira. Ku nsiko kwe baasibira. Banange. Senga twasigadde lumu mu Busaka kyandisinze. Egenda. Wali wajja mama mwe. Mama wajja. Mama wammwe. Yena lubega Fiona oligeno nemuze. Firimu egenda maaso. Firimu nyiyize tumulabyemu. Sirika. Musirike. Egenda maaso. Firimu egenda maaso. Egenda maaso. Mama mabadava. Kati wabasooka ekaluba lutalo. Kale balina okudduka mama bamusookeyo. Kati ffe tukuttewa. Ffe tukuttewa. Egenda maaso ffe tukuttewa. Kati tugenda kusulawo. Ebintu byabasobedde dda. We bali buli omu asobeddwa yita wano. Nze tondeka naawe. Kito. Kaakati ekiro nga bajja baafukamira taata waabwe yalayidde nga basooka bayiwawo balina ebikompola bya zomba nga bayiwaawo. Baana bazibu nnyo nga bayiwa
taata gyali munda afuluuta alinga Kagabi mu ttale. Gira kinene ali kulegwe wangi kiki kino yangwa yiwayo bajja n'amayinja tebeegayirira ano tebeetonda kinene jatutegeera wae banange simanyi muzimu gwa mukazi gweguze yalowooza babbi anoonya kava ayingidde omufaliso wansi mu kitanda tajaayo zino entindi yali nyimpi. Mwongere bakonna ne ku luggi nfudde nze banange amayembe galumbye nga ndimu omu ate luli gamusakata kibooko gamukuba emiggo firimba giyita abononyi the sinners tukirina kitaabe gwe babonyaabonya firimu egenda maaso firimu egenda maaso wowe maama sikirabanga yamala akiraba wowe sikirabanga yamala akiraba maama yiwayo ono yakanyuga mwe ate n'ennyumba akasolya kaalibwa empumbu agenda kuleeta obuzibu. Waliwo akabanga amayembe taata gulawo tayinza butaggulawo kito mwemuze baana bange yange waliwo ebituli obwo bitaata gulawo kiki temubiyingiza gulawo wuli ebikaaba waliwo ebikaaba nga ttimba taata gulawo bigenda tulya gulawo wali taata ate munju yatidde mudda munju yatidde munju yatiddemu omuntu awo yali tasobola butabaggulira kuba naye munju abadde mugalawo banange tuli ku kizibu tuli ku kizibu mugambe muli mweka teri mulala afe ababaddeyo banange leero musula nange baana bange bakangooli enfirimu egenda mu maaso kakati enkeera namwandu akeera kunaabako namwandu engeri gyakeera okunaabako ayingira ekinaabiro abe nga anaabako namwandu ono enfirimu egenda mu maaso anaabako awo agenda mu maaso anaabako ku makya yakanaaba anaaba kumbe waliwo omwami ajja mwami kinene ajja asooba abaana luli bamugoba kale agenda otuuka sooka olindeko ayagala kukanga mukulu munne nga bw'omanyi ebyala aveere ukangamu ku munno oba ke bayita ka surprise ataaka agenda mu maaso gy'omukanga agenda okujja omukanga efirimu yaffe egenda mu maaso
ono omukazi buli gyalina entumbo enyirira bweti. Laba amata. Alinga alidde eryanda eryokya. Alinga alidde eryanda. Kali kumbe zaana za wano zikomyewo. Soko olindeko. Uno omukulu akola kyate kano kamanyiro kennyini soko olinde. Nabyo nno bibbi. Kiteeka fene. Okimanyi nti ono omusajja alingiza maama waffe. Ayagala kutukola ki? Firimu egenda maaso. Tukiku. Soko jja. Ati kye byakola. Nga bifuna kibooka ennene. Byafuna kibooka ennene. Ono musajja mukulu alina oba n'amagezi. Byafuna kibooka ennene. Myaka kimya. Myaka ki? Myaka kimya. Ki? Ulira. Kiboko yayaye. Kiboko ya uchafu. Basunoli kiboko. Bamusuna kiboko empya n'enkadde. Nebimuyiribya. Ani gwe manyira wano olingiza maama waffe nnyini. Damu amagezi addamu n'ojjano ja kukiraba. Bastade. Todda. Otuddamu n'otuzungirako ja kutulaba. Efirimu egenda maaso. Bamukubidde omusajja. Ogenda okwetegereza bamulesezza n'engatto. Nyini abadde akulingiza. Omusajja akulingiza ate maama. Katumusune kibooka aziwulire. Bamusuna fimbo. Engatto bazimulesezza. Musajja atwagenda yeekutaakuta. Ali wano ye. Waloze bagazi eri ezikwosa omuliro. Awulira abula katono gwota. Kiboko eri engundiivu. Kaakati abaami bali wano bagudde. Kitaawe b'ekibooka empya n'enkadde. Biri wano bigudde. Ono ye Medi Katerega oligino nemuzi. Waliwo obulamu oli bwalabanga obw'ekigwisiri naye ng'ate mu bugwisiri omuntu mwalira la. Baabo butidda teyagigula si mundu nti agiweera omusolo naye ekola emirimu gye. Wayagalira. Kito. Ano maize ezitwabbi. Singa mukabe yatusabye nga tubuzi. Baabo. Bali bano bawujjadde. Bawujjadde maama bagenda owulira. Nze nfudde nze maama. Nfudde. Boolaba bano baagala nnyo kitaabu akaabe nga be bamukaabizza. Kiki taata? Taata amaziga ge yakaaba. Maama kino kye bankoze. Taata kiki? Obadde otya? Uwi maama nze. Bannanga bwemage bano bakuba. Wangi? Kati atwala eri abadde anoonyayo ki? Ayogedde amazima yadde alingiza. Okulingiza kwaleese obuzibu. Taata. Oba ofa oyonjera na nnyo. Taata. Kino tekimuyinaako kisa kyonna. Goba. Ani sikirabanga yamala akiraba maama. Kati gwe byagala bikwatagana. We maama bano bakuba. Ngeni kikindi bali baligita. Bamuligise kibooko. Efirimu egenda maaso. Taata, mutuule tugenda ddi? Ani akukubye taata mwogere? Mwogere akubye. Bakankubiza ez'abantu n'ekibooko ezikuba ente. Ogenda okwetegereza? Taata obadde ki? Oli n'abaako byafunaafunaawo. Taata yeeziribanga kibooko zoosa omuliro bannange. Laba empale ya mutabano wa kinene.
Yemuga ya Faiza ageka. Efirimu egenda maaso. Mwe kudodona agayeko. Waliwono wobusanyi kamuyengere muyiseko mu nnyindo. Baana bange. Agaana gankubye baana bange. Bamuyengedde ssere. Bamuyengedde ssere. Bamujjanjabeko awo kibooko zivumulwa na ssere. Egenda mu maaso. Kyekiddirira. Kaakati oluvannyuma tuddako ewo omutuuze. Ye King Jose the Rock Original Names. Efirimu bagiyita Abononyi. Tulaba ekitundu kyayo ekisooka. Taka wanaabiraawo wano wanaabira mbeera yeeyo so tuba tuli awo waliwo ajja asagambiza efirimu eno tulaba kitundu kyayo ekisooka ekyabononyi naye nga nagamba ezigenda mu Blaze Videography wali eri ku Zai Plaza Shop number FF16 owaye nyabo namwandu namazzi obadde otya ye mukyala namazzi ogenda wa mukulu kinene nkulaba otambula kinene mwereere olwamukwata awaluma ani gomanye kale eri ani atakimanyi wano kinene obugoma yenyini kubuwo kinene obugoma ndi nawe kubino erewe kimanyiddwe ne mwana gwalimu amagezi kanaye konna konna nyini kalinga ekifundu kwa kati ekituufu ekyogerwako mukaba bukaabi amazima gakaawa buli wogakozesa bwoti okimanyi mukazi wa kinene yafa sirimu ajemu kuwereba naye gwe kyanagwe byogero bimanyi ono kinene ani atamanyi nti yesse mwandu akyagugubya okufa akawuka naye nga nyini kekatta mukazi we kati gwe kalumbe gwana gwe mukabi genda maaso mukabi amazima galina gassa twala eri oli mukazi bukazi kegamba amazima ogatwala batugagala fa oli mukambwe lwakogapa mukulu kinene kiki ekiba kinsimisa amanyi olwokuba sinika nange nsimi togamba nti sakulaba egenda maaso omulekesa abaana babiri atali omwamula babiri egenda maaso omwonyenyeza omwo mwonyiririra omwe ogenda fa ebiwuka bya kinene ne kamulangira kinene agenda kutta otambula kinene mwereere otambula kufa ne kamwogerera ebisongovu kakati notudda ewa kinene abakulu bali wano oli okubiyembeyembe kitaawe bamubyemba okukataze mutte ate olugambo lutandise okutambula ndi muka kinene yafa sirimu era naye kenyini waali mbwana atera okumufa efirimu yaffe egenda maaso bagiyita Abononyi katuba tuli awo mwe aliwa taata wammwe njagala kumanya kitammwe gyali kitammwe aliwa taliwo tugambe yabadde amulingiza ekyo kimu ekyokulala yamugamba amwagala kumbe tayagala yagala muwereba kiwuka mutubuulire byabo ate bano bategedde taata babyemba okobera akyali ku ccupa za kamyu bakyamujjanjaba n'essere kati bw'ojjanga omubuuzi obanga zo mutabula tebaagala akwata ku kitaabwe okavuma taata waffe muganda kitammwe ageze kuddayo okusangula embalika nga gye wange okubirani tunulira adde wange bamugambye kinene mulwadde gye mweyagalira twaliyo omugere kati yajja eyabadde azze batereze embeera ku bigambo byasanze mukaaba byamugambye mukaabya
byamuleeta bimukyusiza kyano mugambe kitamwe tadda ne naye totumalako mirembe mugambe taddemu okummanya ndowooza njogera ndi mutegeera n'obusiripa eyabadde aboozezza buleeta n'asuula awo twala eri gasiyawo wendinda kuwama taata bamugobye ono omukazi zino siripa za taata obedde bamubuuza ebizibu bye yabifunidde ne siripa gye yaziresse zizino zakutuse taata ffe bamukubye ne bamulesa engatto taata bamukubye ne bamulesa engatto bantu bano babi yazirese obedde be bamukubye taata bamubuuza kajjukira ekikazi alayika adde akyakyagala nga tayagala kugamba baana be ekituufu gye bamusakatidde kati baalaba engatto ne bamanya taata gye yakubiddwa tugenda kubatuuzaako ekitundu ekyokubiri obusungu bw'abaana bano bwe basitudde kiki bagenda okuzzaako obadde olaba abononyi part 1 nate nga nijo eminze ebadde nkuweereza mwena abatuwagira Uganda yonna nsi yonna tubaagala nnyo akume kulikayo nnyo mu kafirimu ako nze mbagambye tulwaleero tuzze tunyumyemu wetusanyukamu tunyumyemu bwetusanyukamu tunyumyemu nga bwetusanyukamu kati ndowooza kafirimu okalabi kali katya nozolabi webamwita katerega media akabaddemu mulimu mugaya faizo omutegeera banange muyayi yakwata butita njakuba obunyonyi firimu agiyitadde siinaaza abononyi naye nga mwebale kulaba leero tuzze tunyumyemu kunyumyamu bunyumya tunyumyemu olunaku lwa leero tewali yakugamba mbu ate tunyumyamu bunyumya bamuhadisi commentinga wansaawo ongambe njizeemu kino Joseph Bera njizeemu kino wonna wookalabidde ombulya kikyonyumiddwamu kikyofunye mwabiwulidde ekisooka niba naye kambuuzeemu ekibuuzo waliwo bimu binawulidde bw'ate manya obugamba ensi etabuse kyenimu kubagamba nti Uganda etabuse olwazzaawo bw'ate pasita bugingo bw'ate biki mwabiwulidde olwazzaawo bw'ate gwe ayo kampeyo sibigandese bamakanze kumulimu bya filimu meeka mbeegayidde tukwasiganyiza wamu kino ekintu twetaaga kwebeereramu mu ngeri yonna wetuteebereramu tuwedde Zimbabwe tukoze ekituwedde naaza Joseph Bera newadde n'engamba kanyonyeko ne bantu bange ate mbabuli kikyendowooza mu mutwe nze nyina ekirowoozo kyendowooza mu mutwe nti nina ekirooto kyange ekyogamba nti njala mbeere wakabi sikulu yange beere yakabi nze ne 12 stars tugeere bakabi kati gwe nga gwina kirowoozo kikyogamba nti guno omwaka oyagala kubeera bwoti kati singa otegeera nti guno omwaka olina kubeera bwoti ogenda kubanga obwangulawo funa ekitabo owandiike omanye nti guno omwaka njagala kukola kino bw'omala okitegeera ekyo walayo ogenda kubeera wattabu era ogenda kituukiza naye obanga tolina wonootiinse oli mukola bukozi tomanyi kikigenda kuddako mukitegeera bye mikwano King Vijje antumye okubeebaza agamba mwebale nnyo mwenna abaamubeereddewo mwebale nnyo mwenna abaamubeereddewo nga mulwadde okusinga ennyo abaana abali e Dubai Saudi Jordan mwabeereddewo Geoffrey King oba King Vijje mwamubeereddewo nnyo mwebale nnyo mu kumubeererawo ate mwebale kulaba firimu ze Mugaya Faizo naye abeebaza abaddemuko n'obuzibuzibu naye Mugaya Faizo naye abeebaza mwebale nnyo kubeerawo mu ngeri yonna era abagambye nti mukulike ennaku enkulu sigaine kati mukyali mu muudu eyo muliko musanyuka mukyali mu muudu eyo mukola ki naye mwebale mukulike then waliyo ne Mande naye
mwandi naye abeebaza mwebale kubeerayo era mwebale kulikanira ku nkulu mwebale kuyingira omwaka omupya era kino kyona kyalo kibeebaza nange kenyini zinabeebaza dda sigenda kubiddamu kuba nabeebazizza dda buli kimu ne mbagamba nti bannaaye kino kyona kimaze dde kyogerako kaddeni era njogedde nnyo zebagambe kasavu kanyama mukitegedde so nakulwayo mbagambye just tuli mu tunyumyamu wetusanyuka wetuteekayo wetusanyuka madongo tojja wendi mutwale omukutako oyo sagala jja nkwateko nze ntyembwa bayi mumutwale oyo mumutwale bayi madongo kasavu kanyama deni abaana abato bobola nga mama akuwadde ku ssimu ng'oli ku mukutu ng'oli mu kulaba teweerabira kuteeka birowoozo mu kusoma nankubadde yese ebintu ebinatereera naye lowooza nnyo mu kusoma lowooza nnyo gy'oli covid mbwaluma toweeteeka nnyo ku muntu gw'otamanyi gy'avudde lwansonga covid aluma ate n'obulwadde obwaze mu bumanyi njala musome naye nga musoma nga mwerinda n'okwerinda obulwadde abazzeeyo ku ssomero amanyi abagenda okuddayo ku ssomero nammwe mwegendereza obulwadde bwoba otambula yesiganye motoka bazitadde okutambula okutikanga zibadde zitikka naye manya nti obeera ne kasatitayiza akatono ka 15 beera nako mu nsawo akatono ako ka spray beera nako mu nsawo toweerabira ekyo masiki ku mutwe ate baana nakola ya mutwe eyokunyindo bike nyindo n'omunwe ekitegedde bibike osobole okuba ng'okola ki ng'otambula bulungi nga weegendereza obulwadde mwabuulidde babuyita makoloni bannayuganda batumye enyambo makoloni nange era lyemmanyi makoloni naye yennyini yazze kika tulina okwebeereramu mu mbeera eyo yonna asooke matwale kapaati akasembayo nkomewo ate naye abonoonyi ensesa mukuliko eyo mukalabye kali katya jimbadingizako bagamba nti tuli mu kunyumira bwe tukola kitunyumira okitegeera so eyo nga nvuddeyo era nga naatera okubagamba nti mweraba okitegeera naatera okubagamba nti mweraba naye nga mbasiibula mbagamba era mbakuutira mufeeyo kumanya kiki olina okubeera mufeeyo emikwano gye mutaabula nagyo mufeeyo kiki oli mukola mufeeyo obwongo bwo okulaba nga tobutuuza ku kintu kimu ensi yafuuse yakuyiiya obwongo bubeere nga butambula kyendeka nga mbakuutidde era mbasaba era mbasiibudde mubeere bulungi mwebale kunyumirwako nange mwebale kusikako nange abakomenti nga wansi awo subscribe wansi awo deni tusobola okuba nga tugenda mu maaso era gyawukanyemu ku bya bulijjo lwaki nti tuli kutandika mwaka tunyumyeko nammwe era nga nsiibula mbagamba mwebale kutubeererawo mwebale kulaba sigenda kusoma omu ku omu wabula abali ebweru mwena nga bakulembedde ye minisita Kadamu mbeegayiridde mubeere b'amaanyi okubanga mutuwanika kuba ffe tusobola kubeera b'amaanyi nga simu abasoose mbeegayiridde nnyo mugende mu maaso ne Geoffrey King abatumidde abakolera befirimu buli King Vijje naye abatumidde era nga yomu abagamwe bale Mugaya Faizo Twelve Stars University Pictures yonna GR Film Studios yonna ebaagaliza omwaka omupya era buli kimu kyonna kye tukola singa simmwe singa tetukikola era mbasiibula mbagamba nze Joseph Bera abakoledde obufirimu obwo wamu ne kampani zonna zitukolera wamu tubaagala nnyo tubaagaliza omwaka omupya mubeere bulungi nnaku tumu twagutandise katabiri gye tunaakomera mubeere bulungi mweraba Okay, yes, yabuterevu munabusoga munayiganga munayidinda kamuli buwenge mwena ndibategeeza banabusoga bana bakyabazinga nendoma nti waliwo ekiyaka ekimaze okuyidda aye tulibonanga ono tinangobye ono nangobye alina ebisambi ebinirira otisemu yembe buti
amaka g'emizimu buti ne firimu yaife emaze okwida okuva mu 12 Star Universal Pictures wamu na Blast Studios n'abakuleeteyire sooka obona ekiyaka baba gemyeku ayi nani yangemye enumba njitya buti nendo gye kubenga keyo oyidi mukairewe azirayo aye nendo gye obenga kweyo naye aye kiwe olingirira otiseki kumbe balikoba wano olira oba tolire inairo onalumuka ezirayo olumukira bwe bakukobera amaka g'emisimu ni gano oba ozirayo ojja oba ojja kufa baba tuyida kwita mulala ku mulala nyamoyoya ayidye nani ayidye amaka g'emisimu n'ensonga buti aye muga ya Faizo alimu eno okuva mu 12 Star Pictures na Blast Studios amaka g'emizimu bagalese aye nga Geoffrey King cinematography bakobera na kiyinja alimu sokobone eno genda wafuna ku kopiyo funa kopiyo buti emaze okwida